This is Rosette Kyarikunda, and today we are going to be talking about mental health. Webale nnyo baliddala okugoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi wewaawo ez'ensonga. Mu kaseera kano amawulire agaliwo si malungi yadde gwa mpuliriza n'awandaba. Ng'omuyizi asoma essomo ery'ebyobusawo bassebo ne bannyabo w'afudde mu bulamu bw'ensi eno ng'amaze okulabika ng'afuna oba ng'agemebwa eddagala lino erya COVID-19 oba ebyo by'oyinza okuyita side effects. Ono n'alabika ng'agenda etagenda badda. Kaakati noono twongedde okutegeera ng'abadde muyizi wali ku Busitema University ng'era amannya ge ye Rosette Kyarikunda. Ono afudde wakati ng'amaze okulabika nga agemebwa ekirwadde kya COVID-19 ng'akozesa eddagala ery'ekika erimanyiddwa nga Astra-zeneca. Okusinziira kunoonyereza kwe tukoze gwe tulaba naawe atuwuliriza, ono yagemebwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwe tuwunzika August gwe njogerako omwaka guno. Bw'ati bw'amala okulabika nga agemebwa n'afuna omutwe omuteezi oba ogubaluka n'omubiri gwonna ne gwongera okufuna obulumi okusinziira ku baamubaddeko nga bwe bagenza okulabika nga bannyonnyola. Bw'atuwuliriza naawe atulaba bayizi banne abeegattira mu kibiina ekya Federation of Uganda Medical Students oba kiyite ekya FUMSA. Kaakati ono mbagirawo nga wenkutegeezezza ng'afunye eddagala lya Astra-zeneca nga kwegamba ng'ennaku z'omwezi 25 August embeera ono yayongera okulabika ng'emwonoonekera. Bwetyo bw'emwonoonekera ne bamuddusa ku ddwaliro erya Mbale Regional Referal Hospital. Ono we lwatuukiddwa olw'essande n'eyakaggwa obulamu ne bweyongera ddala okutabuka, kwegamba buli essaawa we yeeyongeranga nga n'obulamu butabuka, era bw'atyo n'alabika nga addusibwa ku ddwaliro erya Kirudu Hospital. Wano we yatuusibwa ku ddwaliro erya Kirudu Hospital obulamu bwe bwatabuka bassebo ne bannyabo, era n'awunzika ng'aterebbwa mu intensive care unit oba ICU olw'okubanga yali alemereddwa wakati mu bintu bino eby'okussa. N'olwekyo n'agenda mu coma okumalira ddala essaawa 36. Bassebo ne bannyabo ng'obulamu bwe kwegamba bakola ekisoboka kyonna okulabika nga waliwo kye bakola, naye bassebo ne bannyabo nga tewali kigenda mu maaso. Kaakati ono mukazi wattu wakati mu mbeera eno enzibu mu ICU nga bwe nkutegeezezza gye yamazemu essaawa 36, yayongedde okuwulira ng'obulamu bwe tebukyasobola kulabika nga bugenda mu maaso okutuuka bassebo ne bannyabo we yasize omukka gwe ogw'enkomerero nga 31 luno lwe tuwunzika. Kaakati nno gwe nkugamba ono omuyizi omukyala Kyarikunda yagenze mu maaso n'ateeka ku WhatsApp status ye obubaka obutegeeza obulungi nti this corona vaccine wants to take my life. Kwegamba vaccination eno oba okugemebwa kuno okwa corona kwagala twala bulamu bwange. Surely I have never experienced this kind of headache and chest pain for the years I have spent on earth planet. May God have mercy on me. Nategeeza nti nno tafunangako bulumi mu kifuba n'omutwe ogumuluma ennaku zonna z'amaze mu mbeera ye ey'obulamu bassebo ne bannyabo. Oteekeddwa okukitegeera nti eddagala lino erya Astra-zeneca saagala ndabike nga ndyogerera ebigambo bingi, naye ate oteekeddwa okukimanya nga waliwo emibiri gy'abantu nga bageza ne bali mukuba ate ekyo ekiyinza okuviirako obulamu bwe okulabika nga bugenda etagenda badda. Jjukira we bakuba eno covid jab oba first jab esooka baba bakubyemu obulwadde bwa coronavirus bwennyini. N'olwekyo we bakubamu obulwadde second jab gy'ovaayo n'olabika ng'ofunamu yebeera evumula kino oba oliawo kye bakukubyemu omubiri gwe okusobola okuvaayo okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19. Kaakati wekisanga ng'omubiri gwo Katonda oba oliawo teyaguwa
sapooti emala oba abasirikale abamala okulwanyisa ebintu ebiguteekebwamu bassebo ne bannyabo kikyasobolera ddala okulabika nga kikubeerera kizibu okulabika nga osimattuka. Embeera bwetyo bweri omuyizi nga kwegamba olunaku amasomero lwe gagguddwawo ag'abasawo ate obulamu bwe bugenza okulabika nga bugenda. Kugamba kola kimu bw'oti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera mwana wa maama mwana wa taata. Are you all my personal dreams?